Yes, omulabe waffe wa leero tukulamusizzaako webale nnyo gy'otuusaako engalo. Mukama yeebale okubanga akukuumye nate n'otuuka ku lunaku nga bwe luti. Mukama w'amaanyi ate nyongera okuyozaayozaawo bonna abatuuse ku makula ag'enjawulo. Waliwo abatuusa be banjudde olwaleero, waliwo kale bonna then n'ennyolwa n'abo bonna abatuuseeko ku buzibu obw'enjawulo. Waliwo abafiiriddwa, abaggiddwako abantu baabwe, abagiddwako mikwano gyabwe, waliwo abali ku bitanda tebuukye gye giri ku mimwa gyabwe, naye nga tusaba Mukama Katonda abasuuse bulungi. Buli omu mu buzibu bwonna bw'olimu, waliwo ali mu buzibu yadde si mulwadde naye ng'ali mu buzibu bwa ssente, yadde nga oba ng'ali mu buzibu bwonna bw'olimu, saba Mukama akususse bulungi ate akuyiseewo awo otasobola kuyita, akuyise bulungi. Genda osome ku Isaya olw'omwenda, Mukama ajja kukuvuunusa bulungi. Nate olunaku olwaleero tukomyewo n'omulamwa gwaffe mu program tukyogereko. Njagala olwaleero twogere ku nsonga gye twali abasinga gye mubuusa nnyo amaaso. Eno ensonga mugibuusa nnyo amaaso, naddala nnyo ffe abazadde. Nina ekibuuzo ekigamba ti omuzadde waalibadde biki bye waalisoosezzaako amaaso ng'otwala omwana wo ku ssomero? Lwaki ndeese ekibuuzo kino? Abasinga tutwala abaana ku masomero olw'okuba mukwano gwange amuyinayo. Olw'okuba mukwano gwange alinayo omwana nange kantwalyo, naye tomanyi biki ebiriyo, biki bye walibadde otunuulira gwe ng'omuzadde before choosing that school. Nga tonasalawo, tonakola nsalawo yonna n'ogamba nti omwana wange ngenda mutwala ku ssomero bwe riti, omwana wange ngenda mutwala ku ssomero bwe riti. Biki bye wali tunulidde gwe ng'omuzadde? Tusudde nnyo obuvunaanyizibwa ffe ng'abazadde, ne tumala gatwala abaana mu masomero, abaana ne bayigirayo emize egy'enjawulo. Omwana n'omuze gw'otamanyi agenda okomawo ewaka ng'omwana alina emize miyitirivu naye ng'agiyigidde ku ssomero. Lwaki togenda kunenya mwana wo wabula ogenda kwenenya? Tewatunula, oyina step gye wabuuka ng'otwala mwana wo ku ssomero eryo. Tewanoonyereza, tewamanya essomero lino liyimiridde litya. Ab'emikwano njagala onteereko ensonga yo. Kiki kye wali tunuulidde? Commentinga awo wansi, osubscribinge, teweerabira okulayikinga, kubanga bw'osubscribinga buli kimu kye nja kubanga ntaddeyo ojja kuba okiraba. Then waliwo n'oyo ayagala okubanga mukyazaako mu program tukyogereko, ng'alina kyayagala twogereko, kiri eyo kimupazolinga, jangu nkubira ku nteeraako message ku YouTube, nja kuba njiraba. Nteeraako message ongambe nti nze gundi njagala kunkyazaako nyenna kye njagala twogereko. So neyanzege olunaku olwaleero nate ndina omwami Peter gwe mbadde nkola naye. Munange zino ennaku yaneekwata, ayagala ye buli lunaku munkyazeeyo, naye munange naawe jangu nkukyazeeko. Olunaku olwaleero Peter osibye otya eyo ssebo? Sibye bulungi. Nsaba weeyanjula eri omulabi waffe. Erinnya eryange nze Kizza Peter, munnamawulire ate omusomesa. Lyerinnya eryange. Olwaleero Kabaka yabeera n'amannya, nze mbeera na linnya. Obeera na linnya. Gali abiri naye mbeera na linnya. Obeera na linnya. Ffe wano mu Buganda. Tuze kusomesa olwaleero. Amiina. Olwaleero twagala tubasomesa naye saagala bintu bino bye twogerako ate tubibuuse maaso. Katuyige tufunemu ekyokuyiga ffe ng'abazadde. Olwaleero tusanyusa okulaba mu studio zaffe nga bw'ogambye oli musomesa. Twagala leero tusomese. Olowooza lwa bintu ki abazadde bye tubuuza amaaso nga tutwala omwana ku ssomero, oba naddala nnyo nga tugeze ogenda kyusa mwana kumujja ku ssomero lyabaddeko oba atandika naye nga lyomutwalako pya. Bintu ki bye waali badde otunuulira nga tonatwala mwana oyo ku ssomero newankubadde nti mukwano gwo ayinayo omwana? Bintu ki bye waali badde otunuulira? Weebale nnyo ky'omuhendo. Nze kye nandisuubidde omuzadde ng'otwala omwana ku ssomero kyowandisoose okutunuulira. Ekisooka ssente ze basasula ndya mu nsawo zaayo. Kubanga osobola otwala omwana nga kituufu ebiriyo byagala naye
ng'omwana tagenda funa ekyo ky'omutwalidde atya tisinga mbeera nga nze obusobozi obwange bwakakadde kamu nentwala omwana mu ssomero lya bukadde bubiri ngenda kuba mututteyo ne tagenda kubandaalayo na kusoma buli budde bajja kuba bamugoba buli budde bajja bamugoba olw'ensawo yo enfunda ekirala ekyokubiri kye twanditunuulidde ennyo nga tetunnaba na kuyingira olwo nkyali bweru nteekateeka okutwala omwana ku ssomero ekirala kye nanditunuulidde omwana ono gye mutwala ku ssomero essomero lino lizimbiddwa ku musingi ki wemba ndi mulokole wemba ndi mukristaayo essomero lyentwalako omwana lizimbiddwa ku musingi ki nannyini lyo omutandisi waalyo kuba waliwo amasomero mangi nga omutandisi w'essomero ate simusomesa naye omutandisi waalyo yaani diri ku musingi ki omusingi otegeeza ki omusingi ogw'enzikiriza ndikuba nze wembeera nga ndi musajja mulokole ndi musajja mu Anglican omwana gye mutwala banzikiriza ki disinga omwana gye mba mututte nti banzikiriza ya kikatholiki enzikiriza y'ekikatholiki byerambika omwana tebikontana nanzikiriza eyange empisa ze basiga mu mwana ddala zeezo ze nandiyagadde omwana akuliremu kuba kyotalina kwerabira gye biseera ebisinga abantu b'owangaaliramu botera n'okuwasaamu kituufu nti kizibu nnyo okuwa chance ejja ntono okubeera nti abantu b'owangaaliddemu ate si bowasizzaamu chance eyo zibeera wansi ndikati bwe mba ntwala omwana ku ssomero essomero liri ku musingi ki nzikiriza ki era omutandisi waayo yeeyisa atya kansooke nkubuulire mwami Peter ti enzi abazadde omuzadde wa leero atunuulira ekintu kino ssomero liyita litya lifulumya ku first grade ate olonze mbadde nkyakubira kifaananyi nkyatudde na mu ddiiro kati ffe wali abataagala kulaba na ddiini nange omwana bayita first grade tikantwaleyo omwana first grade ekizibu ekyagenda ne kijja mu masomero gava amasomero yandibadde service yakuyamba ggwanga kwongera kuyamba ku gavumenti ne kati ate service yakyuka yafuuka business tekyali service era ojja tunulira n'amasomero agamu ag'obwannannyini nga baddira kiraasi ne bazitegeka ne bagamba oba eno senior 1A eno senior 1B eno senior 1 west ne bajja bazistreaminga bato nowesanga senior 1A beba cream senior 1B cream otegeeza ki bebano bebasuubira mu first grade bebasuubira nti bano bebookya ne bamanya senior 1E eyo bebali awo second grade n'abamu bayinza otoloka ne bagenda mu first kati bano ne bamanya nti eno west yo nfunzibu kati bwebamala ne babalonda we bati bajja ne babafunirayo amasomero amalala oba aga gavumenti ne babatuuliza eyo kyotegeeza ag'obwannannyini ge gayita obulungi anti nga bo kye banoonya babeere nti tutuuzizza abaana 3 tufunye first grade 29 omu ye yayitidde mu yokubiri kati ekyo ekimala okusengekebwa kubanga eyo yemu ku marketing ne bamanya ayagala kumanya twatuuza abaana bameka first grade zirimeka bainako ma first grade meka 46 ezigadde ziriki niwesanga mulimu n'ezimu abajja okulimba twatuuza abaana 3 first grade 3 tetwafunayo akola kati awonza omuzadde nekinyambira kati gwe omuzadde anti kyeyo kyenkugenda nti wobeera otwala omwana ebyo byonna olina obiteeka mu mutwe nti essomero gye ntwala omwana kituufu njagala kinaki nkugambye enzikiriza ebisale bimiridde bitya kati nojja ne ku neeyisa oyingidde ku masomero otandise okunoonya enneeyisa z'abasomesa neeyisa ki twogereko ku neeyisa y'abasomesa naye nga tetunayogerako ku neeyisa y'abasomesa oyogedde ku school fees oba ebisale by'essomero
banange ebisale by'essomero abasomesa zino ennaku bannannyini masomero zino ennaku sibitegeera anti bannannyini masomero ajja kugamba kubanga gw'ogambye bayinza okugamba nti school fees yakakadde naye ate ebisale toleeta nga byonna babibalidde omwo then waliwo bali abagenda okugamba tuyina school fees wa $5,000 wagambye nti ensawo yo yegenda okujjamu kati abasinga tuwulira nnyo kino school fees ebisale biri bitya school fees n'owulira nti wa $5,000 requirements teziriiko okitegeera kati nosasula $5,000 school fees naye ogenda okugula school gundi requirements bye beetaaga byokka ng'ate bigenda mu kakadde nawusa ekisinza okuleeta ekyo okubeera nti ebisalo by'amasomero birinnya buli kaseera ekisooka kigendera ddala ku gavumenti gavumenti yaddira amasomero negabinika omusolo dikati wegabinika omusolo oluusi nze enda n'entuulawo n'ensaasira abasomesa yadde nga nange webanseera mpulira bubi n'ate n'otuuka ku sayidi endala n'obasaasira ku nsaasira etya bagenda ne bababinika omusolo buli mwezi alina omusolo gwakola ki gwawaayo mu gavumenti ate nga guwera najja abeera nti ne buli kyagula okugeza woleeta omwana ku ssomero osuubira omwana wo okunywa sukaali omwana alina okulya akawunga omwana n'ebijanjalo bitiisatiisaamu okubiyisaamu ku kabutto amasannyalaze ndino weesanga nga yadde Uganda amasannyalaze tugayina wano ewaffe ne unity ebeera ku nnusu mmeka ya 100 kati essomero okulikuuma nga lirina security ennungi lirina okubeera n'amataala amanene ate nga gawatise eziwerako ate nga mangi kitegeeza essomero olunaku oyinza okwesanga nga likozesa amasannyalaze ekitono ennyo olunaku lumu amasannyalaze ga mitwalo emeka okugenda okumalako omwezi olaba biiru y'amasannyalaze gyerinnye bwe tugenda ku mazzi jjukira omwana ono gw'oleese alina okulya ku mmere alina okunaaba alina okukozesa amasannyalaze alina n'ezo ssente ze bawaayo ze zirina ovaako omusolo gwa gavumenti ate mu ngeri y'emu ze zirina ovaako n'omusolo nze ekisinga nze abazadde mbalabyeko bazze bakaaba omuzadde aweereza school fees wa mitwalo tugeze 8 kankugereza 5 mitwalo 5 naye requirements nga zisinga school fees ebbeeyi kati for example school fees wa mitwalo 5 requirements za mitwalo 8 kyokka olina kugamba nti school fees wa kakadde n'ogamba kangende no gye basasula 5 naye ate ne weerabira tate owa 5 school requirements teziriiko kyekyo kyenkugaye kye bayita marketing omusomesa ono singa anaamala n'akugamba nti tugenda kuwa school fees kakadde ne requirements nga kweziri ogenda kwesika ne singa akugamba ffe school fees wa mmeka mitwalo 5 requirements gwazegulira ogenda muwewulako ku kintu eki ogenda mulaba nga owalayisi kubanga takuleze lumu miwendo ogenda kimwewulako era ojja kulaba nga atali mubbi wano twagala nnyo okwekolera ekintu ng'olabako okusinga kye bakoledde nti kati noweesanga nga olw'okuba ayagala azibe ekituli kiri n'asalawo akubinike requirements zijje zibulire eno ebbeeyi ebeere ng'entono naye ng'era byonna byandibadde ensobi eyo yonna esinga kuva ku ki ku gavumenti emisolo emingi nti oli atuuka nga yeerwanako bwerwanyi wobeera gwe asobole okuyitawo aleme okukola loosi aleme okukola loosi asobole okuyitawo abeezeewo kubanga wotunuulira essomero teririisa ye yekka omuzadde ali eyo nze kinnemye okutegeera simanya gwe okitegedde otya oyina omwana mu ssomero yonna gy'oli gwe okikola otya oba essomero likikola kitya kale kyalibadde gwoteesa kyalibadde kuba tulinako bano ba directors abalaba ku programu eno njagala okiteekeko otugambe kiki ekyamazima ka school fees kayitiriramu ka oba kale requirements tuzigatte ne school fees oba school fees bazaawule kale oba batusalireko ate n'abazadde baagala nnyo nalabe komenti yo baddeerota bali okubaziraba abakulu b'amasomero batubuulire lwaki munanga bana baffe tebetugambe nti omwavu tafumita lindazi
ate ofumita lyaki mutugondezeemu oba batugondezeemu oba batwongezeemu nze simanyi wamma gw'oteekako komenti yo giteekeko tugisome ate tugitambuze tumanye ensonga lwaki ekirala mbadde njagala kubuuza twogedde ku school fees twogedde ku nzikiriza fine ekyenzikiriza njagala kyogerako bwenti zino ensangi abazadde tebakyagoberera ddiini nga bwe nkugambye nti bagoberera nnyo performance n'ekizimbe fine oli agenda n'agamba ekizimbe nga kifaananamu bulala omwana wange tajjaamu oba abasinga batunulira class class nze ng'omuzadde ndi muzadde wa class omwana wange ddala ngenda avuga ntya mmotoka njitwale ne ku ssomero nga tebalina na kapaakingi ng'essomero liri awo lyeyiiya essomero liri byayo naye nga munda bakola bulungi anti bw'obeera ng'otwala omwana ku ssomero kyekyo kye nkugambye oyagala mwana abeere ki oyagala mwana we abeere ki kubanga omwana we oyinza okumulanga si wa byamizannyo naye ng'ate mu bwongo akikola bulungi kati awo gwoba mutuufu okunoonya abanyumunguza obwongo bwokka singa omwana abeera nga gwe omwana omulaba alimu ekitone ky'ebyemizannyo ate oba mukyamu okumutwala ewatali byamizannyo ekirala kyenjagala twogereko byonna tubyogeddeko naye omwana ono twamututte mu ssomero tunoonyeza eddiini bayitha we tutwale ku baana ku masomero agalina emisingi gy'eddiini abaana bonoonyese nnyo ku masomero mwami Peter okimanyi nti omwana bamutwala ku ssomero gw'omutendese mu ngeri yo kati bw'atuuka ku ssomero omwana amalayo oba ali mudde oba ali mu boarding ali mu kisulo agenda okudde waka ng'ate amize alina mirala nnyo kati emabegakaawo okugereza emabegakaawo tubadde n'omuze guno ogwa ebisiyaga ebisiyaga nga bingi mu masomero naye ngola kiki ekibireeta butanoonyeza ku ssomero kiri otwalako omwana waliwo amasomero nga ddala oliraba ssomero naye nga lirimu abaana abalina emize nga n'omusomesa oba ne mukulu w'essomero tataddeeyo buvunaanyizibwa kunoonyereza ku kiki jjukira musomesa dayiro tatasula munda mu ssomero tanoonyeza kiki abaana bali ki okitegeera amasomero agasinga tuteekako zi kamera na retrieving ebiri gundi footage eyo n'amanya nti abaana mu ddomu beeyisa batya kyennakugaye teri kijja nga kigwa bugwi ebiseera ebisinga emize egiyingira amasomero gitandikira ddala ku mutandisi waalyo okitegeera kyegambye w'obeera ne bizinensi yonna nga wagitandikawo yeggwe abeera n'okusalawo okusembayo tosuubira nti omwana ebamuleeta ku ssomero kituufu alina emize egyo naye gwe ng'omusomesa gwe nannyini masomero abasomesa bo olina bakikula ki kubanga omusomesa omuze we guyingira mu ssomero abasooka okugutegeera wabeera nga metroni wabeera mwana wa kisulo metroni yasooka okitegeerako wabeera nga wadde abasomesa era bakitegeerako kati we wabeerawo omuze oguyingidde mu ssomero gwe nannyini ssomero tolina ngeri gy'oyinza kukyebalama kyeyo kye nakugambye nga okyaliwako opulaninga okutwala omwana ku ssomero olina okutunuulira ebyo school fees essomero omusingi liyimiridde litya lyo beeyisa batya w'omala okuzuula ebyo byonna oyingidde mu ssomero ky'olina okumanya omwana wange waaba wa kisulo wagenda osula wafaanana watya kyogereko abasomesa abasinga oba amasomero agasinga bw'otwala omwana ku ssomero bw'oba mukazi tugeze ndi mukazi ntuta omwana ku ssomero mbwate nze omukazi sina kuyingira ddomu y'abalenzi kati bwe sitalaba omwana wange gy'asula w'otwalanga omwana ku ssomero ne batakukkiriza kusula kutuuka mwana gy'agenda kusula lwaki omubalekera musitule omuzzeeyo nze we ntwala omwana ku ssomero n'otanzikiriza kutwauka mwana waye gy'agenda kwebaka nzirayo naye kubanga simanyi wafaanana singa mbeera nga omwana oyo muleese ku ssomero muleese mu kisulo naye nga ddala ekisulo tekiriiwo agenda sula mu maka g'abantu we mba nga ndeese omwana ku ssomero nga muleese mu kisulo ng'abagenda bagatta balenzi n'abawala we mba nga ndeese omwana mu kisulo ng'emifaliso gye ngenda okumuwa yeebakeko abasomesa gye bagenda obbakwata babeebaseeko ng'agenda sulirawo omwana
nze omuzadde nze kyemukubiriza kimu omwana singa omusomesa akugaana okutuuka omwana gyagenda sula omwana addayo naye naliko kusomero limu sigenda lyatula sigenda lyogera omuzadde yajja n'angamba gwe mwana ow'omulenzi oba muwala yali mukazi ne mugamba nange owange mulenzi nago omaite banzikiriza na kuyingira kulaba munda jaraga mbuno abaana bali eyo tebeyambudde biki mwange tebanzikiza kuyingira ne muganze batanzikiriza geti nzigule bali abaana bato omwana omuto nga goli muntu mukulu kiki kyotya okumusanga yeyambudde okimanyi nti newaka abazadde bamwe tebamanyi baana bwe basu eye bansobi nze omwana owange kati omuzadde asudde obuvunaanyizibwa bwekyo tukugamba osudde obuvunaanyizibwa ne weerabira nti n'omwana bw'omutwala ku ssomero olina okulaba gy'asuula wafaanana watya in fact taamu yalibadde teggwako nga gwe omuzadde togenze ku ssomero omwana mugweko bugwi w'otuuka ewaka ng'oli muzadde wobeera muzadde eri omwana wo nga tannava waka osigala nga yeggwe mujjanjabi wasooka kati woŋŋamba mbu omwana njasanga nga beeyambudde waba mwana wange olw'okuba muwala afunye ekizibu kyogamba nti nze taata nga nzaaliwo nze muleese ku ssomero si kikoleko ensonga abazadde okukugaana okugenda omwana gy'agenda osula bananga basomesa muddengayo mu ddoomu bwe mba ndeese omwana wange ku ssomero nze nnyina okulaba gy'asula ekyokubiri ddayo mu dormitory metron dayo mugamba abaana bonna bambale abazadde bagenda yingira ddomu ye lunaku lwa domi gundi lwa kulipotinga ku olunaku lw'okuleeta abaana ku ssomero abaana babeera mu ddomu nga beeyambudde essomero nga liri serious nga bwe rubanga bya serious ko lunaku lwa vidi oba lwa reporting back to school omwana dormitory ebeerewo nga abazadde bagenda kulaba omwana wajja asula wala inze siva ku ssomero nga serabe mwana wange gyasula